Igwe avaayo ebintu webiti mu nabunyaayo nga bitonya mu mpale yo. Muganda wange eno video yo sagala obeere nga ogiyitako ng'oli mwana wa buwala naye nga ofuna kye bayita vaginal discharges, ng'ofuna ebintu bineeno discharges bwe ziti ezikuva mu bitundu byo ebyekyama nga bwe zigwa mu mpale. Vaginal discharges zino za njawulo era nga ziyina ebika. Waliwo abafuna ebyeru bwe biti, waliwo abafuna cream, waliwo abafuna grey, waliwo n'abafuna brown nga alinga ekintu ekikutuse, ekintu ekibumba. Discharges zino zitera kujja mu fomu y'amataatata, ebintu ebifudde ebikutuse. Amannya yenze Shila Adita, atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange no muganda wange obusuwa emisomo mingi nnyo, jangu twegatteko subscribe. Waliwo ekigambo subscribe kikwatemu, atera omale okwatemu kapeesa akali awo waggulu akade bajja kuba bakuwa notification bwe tutekayo video empya. Ate era nga ne ku mikutu emirala gye ndi nnyo ku TikTok nga nkozesa Shila Adita 1 ne Shila Adita 0, ate nga ku Facebook nkozesa Shila Adita page. Jangu obeere nga onchekingako. Tukola ku nsonga z'abankuba kyeyo bonna byonna gye muli ne tubeera nga tubatuusaako okuyambibwa kwaffe bwe muba mukwetaaga. Olunaku lwa leero nziza kwogerako ne baganda bange abaana ab'obuwala nga ggwe ovaamu ebintu ebifaanaganako bwe biti. Nga ggwe oleeta ebintu ebimeremere ebikuva munda mu pusiyo, naye nga ggwe olowooza nti kiri nnomu ng'era nga oli mugumu nnyo, olowooza nti buli mukyala yenna alina okubeera nabyo as a must. Ekintu kino kiri common mu bakyala era ffenna abakyala abasinga tutera okufuna discharges ezo zitera okujja. Abamu nga zizze lwa puberty ng'okuze, abalala nga zizze lwa adolescence, omwana nga atandise okuvubuka, omwana w'obuwala amanye okufuna discharges ezo. Era waliwo ensonga lwaki zijja. Waliwo discharges ezo okujja nga otuuse mu ovulation yo. Ovulation neeno ye process omukyala wayinza okufunira olubuto amangu. Gwe kasita otuuka mu ovulation ogenda kulaba nga obunduka amazzi ago gava direct paka ku ggi, era weweebaka n'omusajja munnange oba owakirawo mu bwangu ddala. Waliwo discharges zineeno okujja nga oli mulwadde, ng'olinamu ekiwuka munda mu nabunyaayo, oba ze tuyita bacteria ng'olina vaginal bacteria, oba ng'olina kye bayita vaginal yeast nga ze zikuluma n'otandika okuba nga obunduka ebyo ebintuntu ebimeremere ebiringa ebisaayisayi, ebiringa ebitaatata, ebiringa olusirasira ne bitandika okuvaamu, ate nga tekikoma okukukka nga n'okuwunya biwunya, nga ggwe ovaamu amazzi agawunya muganda wange. Kati nno waliwo ensonga zosobola okubanga wetuusaako nga gwe omwana omuwala okubanga ojjanjaba ekintu ekyo, kubanga ekyo kiba kirwadde. Teri mukyala yegomba kubanga abunduka ebimeremere ebyo ebifudde nga bimuva mu nabunya, ate nga n'abambi baffe we babirabako bambi bamanyirawo nti nno gwe oli mukyafu. Ensonga eziviirako abakyala okubanga tuvaamu ebyo ebintu, ekisooka mulimu abakyala abatamanyi kutawaaza, nga gwe tomanyi kutawaaza bulungi era nga kyekikuviirako okubanga nabunyaayo ebundula ebintuntu ebyo. Nga bwe ntera okubagamba nti nno eno weebanga ye pusiyo nga yakula bweti, muganda wange toyisaako buyisa bwoti mazzi, kwata akaweroko akeeru okuuteko sayidi eno okuute neno sayidi, omale otunuleko olabe ofaanana otya, then osobola okuyisayo olugalo luneeno n'ojjayo ezo discharges n'otazirinda kukula eyo munda, kuba gye zikoma okubeerayo munda zikula, ate munange n'obeera nga ofuna obuwuka, n'obeera nga ofuna infections eziba zigenda okutawaanya ebbanga lyonna. Mulimu engeri gy'osobola okubanga ozeetaasaako mu bwangu nga oli waka, naddala mwe abaana abakola ewaka, tulina ebintu ebirinakyo by'osobola okubanga okozesa. Baganda bange abaana ab'obuwala ewaka nga wookola nga waliwo yogati, wettanire nnyo okulyayo at least buli lunaku beera ng'olyayo kakkaani kamu aka yogati. Kagenda kuyambako okubanga tofuna bintu ebyo. Ate awali apple cider vinegar bw'omuba mumuyi
gy'olina ewaka. Kwata glass yo muganda wange obeerenga weekolera apple cider vinegar oyo omuteke mu glass yo oyongeremukko ku mazzi omusaabulule aleme kubeera muka. Kati ng'owange wemulaba nti ali muneeno obeerenga onywako. Agenda kuyambako okubanga ayoza munda okugjayo bacteria ezo obeeranga ozifuka muganda wange. Omukyala yenna ali eyo obanga muganda ng'omwana omuwala ng'obadde tewettanira kulya menvu tandika okubanga ogalya. Amenvu ganino gagenda kuyambako bulungi nnyo okubanga gakontrolinga ezo discharges zireme kubanga zikutawaanya. Ate wezitandika okubanga zikusiiwa muganda wange manyirawo nti nno ezo ofunye kye bayita vaginal yeast oba ofunye akawuka akakwata nabunya ofunye infections. Muganda wange galiki waaba waali beera nga olyako buli lunaku at least mirayo kagaliki kamu kakwate okajjeko akakuta obeerenga okamira okamizise amazzi go tekijja kuba kibi. Wabula ng'ate bw'obanga osobola ofumba galiki ono n'okamulamu amazzi ago n'obanga ogatuulamu ne gakuyamba okutta obuuka obuli munda muganda wange kijja kuba nakyo kikuyambako nnyo. Kyotalina kwerabira ge mazzi g'omuceere. Amazzi g'omuceere gakola ebintu bingi nnyo. Tegakoma kukuza njala zokka, tegakoma kukola lususu, tegakoma kukuza nviiri, wabula era gasobola okuyambako ne mu bulamu obw'obulijjo nga okwoza mu lubuto munda n'okugyamu ebicaafu byonna. Gwe kyolina okukola kwata omuceere gwo ogufumbe oggyemu amazzi ago gateeke bulungi nnyo mu giraasi yo obeerenga onywa. Gajja kuba gakuyambako. Wabula ate era kyenjagala bakubiriza ekisinga nti nno turmeric powder ono obunzaali obwa yero gwe mukozesa ewaka okufumba omwana omuwala bukuyambako kyamaanyi nnyo okutereza sisitimu yo ey'omubiri. Teekako n'okubanga buzigula enseke. Kyolina okukola kiri kimu kwata amazzi go ogafumbe bulungi nnyo ogateeke mu kikopo kyo okwateyo ejjiiko nnya eza turmeric powder obeerenga oziteekamu munda mu kikopo otabule wamu obeerenga onywa. Munnange ebyo ebintu ebimeremere ebyeru ogenda kubanga obigobye muganda wange mu bwangu ddala. Waliyo ebintu bingi nnyo by'osobola okukola okulaba nti nno wejjamu ezo discharges ozigobera ddala ng'ate biri waka. Naye olw'obudde baganda bange nsazeewo mbabweko ebyo. Kozesaako ebyo ojja kumbuulira ekinaddako. Wabula atanaba kubanga osubscribinga jangu obeerenga osubscribinga, atanaba commentinga atanaba sharinga nawe sharinga jangu otwegatteko tusome wamu ffenna. Mbaagala nnyo.